Yes, Kampala TV 256 nkubuuzaako gwena ne nkwebaza emirimu gy'otuusizaako engalo. Olunaku olwaleero kivuddeyo ne kitegeerekeka nti ab'obuyinza bakutte omusajja Shaban Wassemenyo eyalabikira mu katambi akaasasana ku mitimbagano ng'alwana n'omusirikale wa SFC eyali agezaako okwerula emmotoka zisegulire Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni eyali ava mu bitundu by'e Soroti ngadda Mbale wali ku Juba stage. Kigambibwa nti Wassemenyo yava mu buntu olw'akalippagano ak'ebidduka akaali kasusse wabula olunaku olwaleero kivuddeyo ne kitegeerekeka nti amyuka omwogezi wa UPDF Kanodeo Akik avuddeyo n'ategeeza nti ono yataataaganya entambula ya pulezidenti era n'avvoola n'abasirikale abakuuma era waakukolwako atwalibwe mu mbuga z'amateeka avunaanibwe. Ojja kujjukira nti mu katambi ako nga bw'okalaba omwami ono amaloboozi gawulirwako ng'ategeeza omusirikale ono wa SFC lwaki mwongera okuleeta akalippagano k'ebidduka ng'ate omukulembeze akyali wala tannaba kubeera ng'atuuka. So kino nno kyajja omusirikale ono wa SFC mu mbeera n'ayagala okkuba omwami ono kwe kugezaako okwewoma ebikonde n'omwami ono n'asobola okuba nga amuddiza ebikonde. Era olutalo lwali lw'amaanyi nga n'amaloboozi agaawulirwa mu kavidiyo ako ng'abantu bagamba mubaleke basobole okubeera nga balwanagana. Kati nno amyuka omwogezi wa UPDF mu ggwanga Uganda ategeezezza nti omwami ono Shaban waakutwalibwa mu mbuga z'amateeka olw'okuvvoola naddala yunifoomu y'amagye n'okugezaako okutaataaganya ebyokwerinda by'omukulembeze w'eggwanga ng'ate bw'otunuulira ab'ebyokwerinda oba security bwe babeera omukulembeze anajja mu kitundu oba anaayita awantu wonna bagezaako okulaba nga security ye eba nga ekuumibwa bulungi okuba nga talina buzibu bwonna bw'abeera nga atuusiddwako. Naye omuntu singa avaayo n'alaga okwemulugunya kwe nga Shaban bwe yakola olina kulinda bulinzi omukulembeze w'eggwanga n'asobola okuba nga ayitawo, wabula kino bw'otakikola oba n'ovaayo gwe n'olaga obwangu bw'oliko kabeera kabonero akalaga nti olina obulabe bw'oyagala okutuusa ku mukulembeze w'eggwanga. Okusinziira ku Kanodeo Akik amyuka omwogezi w'eggye lya UPDF, era omwami ono essaawa eno akyakuumibwa mu kaduukulu ka poliisi nga alindiridde okutwalibwa mu mbuga z'amateeka okulaba nga avunaanibwa olw'ekikolwa ekyo kye yakola okuvaayo n'alwanagana n'omusirikale nga Kanodeo Akik avuddeyo n'ategeeza nti nga bo abasirikale kino tekikkirizibwa ate era teri civilian oba omuntu wa bulijjo akkirizibwa kulumba omusirikale yenna singa abeerako kyamugambye okukola omuntu yenna oba olina kuwuliriza buwuliriza musirikale ono. Kati nno amawulire olwaleero gavuddeyo ne gakakasibwa nti omwami ono Shaban Wassemenyo akwatiddwa era ng'essaawa eno ali mu mikono gya UPDF kw'oteeka ne SFC nga alindiridde okulatwalibwa mu kkooti okuvunaanyizibwa emisango, ng'era aba UPDF bongedde okutegeeza nti baakukola ekisoboka kyonna okunoonyereza ku misango na kiki ekyaviirako omwami ono Shaban okuva mu mbeera okulaba nga ayambalagana n'omusirikale ono ng'ate bakimanyi bulungi nti abasirikale naddala ab'e SFC singa bajja ku kkubo ne bagezaako okuyimiriza emmotoka babeera bateekerateekera mukulembeze w'eggwanga okuba nga ayitawo. Kati nno ge mawulire agongedde okuvaako esayidi z'eno. Atannaba kuba ng'osubscribinga nja kujjukiza subscribinga koona kadaawo kajja bakakuwa notification singa abeerawo eggulire lyonna lyetubeera tuwaniseeyo. Commentinga, sharinga ate era likinga. Kankwagaliza olunaku olulungi, siba bulungi, weeraba.